The newsroom, where untold story is revealed. Mbanirizaako nate ku edition y'olunaku olwaleero Beyond the Newsroom omulungi agenda maaso n'okubanga otalaba kute ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga Uganda. We tutuukidde wano olunaku olwaleero MC Meya nga Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM amaze ovaayo n'alangirira nti bagenda mu kkooti era nga nno ensalawo eno yakoleddwa olukiiko olukulu olw'ekibiina kya NRM olukulirwa chairman w'ekibiina ng'era ye president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'agamba nti baatubba mu kalulu k'ekawempe ate era n'ab'NRM bagamba twagala kuzuula baani abo abaayonoona obululu ate ne bagenda n'okkuba bannayuganda ne babayisa mu mbeera awo baawe oli awo ey'ekitagasa oba kiyita mu kkubo. So NUP nebaanukula n'omuliro gw'obadde gw'amaanyi. N'ensonga endala mpitirivu tugenda okubeera nga twogerako. Twalaba presidential advisor Fulfigure ng'agamba twangodo genda maaso n'okubeera ng'olisigning ove ku bwa SG bw'ekibiina kya NRM tolina kyokikoledde. Meya ojje baleko kale abatulaba ku Next Edition TV ne Beyond the Newsroom mwebale kubanga kwe muli natera tuguse Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mu edition endala kakati tubebaza okubanga mutuulabanga ne mutuulirizanga ne mutwesigisanga data wammwe ekyamazima mukola kya bbeeyi. Amin. Meya awo wenyini we tugenda okubeera nga tutandikira nzeddeni agera maaso okubeera nga mutesitesi wa programu eno. Meya ekibiina kya NRM kigamba tekikkiriziganya n'ebyo ebyava mu kalulu. Twalabyeko yabadde mubaka kyo NRM ng'agamba nti bana NRM mu register ekawempe awo mu kawempe north bayinawo abalonzi emitwalo ameka 2 kyokka ng'akakiiko k'ebyokulondako kagambye nti abalonzi bonna awamu bali emitwalo 19 mu something tebawera mitwalo 2 ne twebuuza ani awabya munne. Then nature bagamba nti waliwo polling stations zitaabalibwa bululu bwawo ndabo bagamba obululu obutaabalibwa bulinga mitwalo 3 basubira okubanga bwali bwabwe b'NRM. NUP yabba akalulu kaabwe. Meya ensonga eyo ogiraba otya? Okusookera ddala njagala kutegeeza bannayuganda nti bw'olabanga nnyinimu ng'atandise okuyomba kubanga ennyumba etonnya n'ayombesa omukyala n'abaana lwaki ennyumba eno etonnya omanyanga bumanya nti oyo takyali nnyinimu. Aba afuuse eki kwegamba mmwe mba musigala mukyamuyita nti oyo yennyinimu ye taata naye muye aba awulira nga takyazitowa kitiibwa kya bwataata kubanga taata talina kuyombesa ba mu njumbu lwaki ennyumba etonnya. Taata alina kuzibikira awo awava okutonnya. Kakati buli lwolabanga political party emaze mu buyinza emyaka kumpi 4 political party nga yeyina president akulembere eggwanga. Political party eyina president ateekerateekera eggwanga akulira ebitongole byonna chief in command nga yeemulugunya ku bubbi bwa kalulu nga yeemulugunya kubakuba abantu naye nga tabategeera nga yeemulugunya ku ngeri polling stations ezimu gye zitaabaliddwamu bululu n'atuuka n'okwagala okwekubira enduulu mu kkooti nti akalulu kabbiddwa. Omanyanga bumanya nti kaakati si taata nga mukirowooza takyali taata wa mu nju muno. Amaka gateekeddwa okuba nga waliwo omulala agatambuza ye si ye mwe gwe mumanyi kubanga bino byonna ebyobubbi bw'obululu yabivunaanyizibwako. Yavunaanyizibwa ku baani abalondesa, yavunaanyizibwa ku baani abakalangirira, yavunaanyizibwa ku security, yavunaanyizibwa ne ku ssente zirina okufacilitatingibwa mu kalulu. Kakati bwe kituuka ng'olwaleero atandise kweraliikira naye ebivudde mu kulonda tabyekakasa
nga akalulu kabadde mu constituency emu nga state yonna ba government yonna eyagala kujjawo win nga just a political party eyakajja for 5 years yekutadde ku bunkenke era yetusena okwesigamibwako ekyokubba akalulu otandika okuneeraliikiriza wanano bannayuganda njagala mwetegereze obulungi nabalagulako era njuka nakugamba nega nti bamutegendereza NRM yagenda mu kooti jukira nti emyezi gisigaddeyo mitono tugende mu kalulu akawamu kino ekintu President Museveni kyalina okukola bwe yandibadde awulira nga yekengera ebiyinza okuva mu kalulu ak'ekawempe kyeyandikoze kyekiriwa kwe kukwata mu constitution eya 95 gye baabaga nga bwe yagikwata mu luli naga nti n'agamba nti mwategedde okulonda kw'ekawempe tegenda kubeerawo leka omubaka owawano owakawempe endala agira akwasaganya eriwa eno nga bwe tugenda mu kalulu akakaki akabonna kitwale nti olwaleero omubaka afudde nga wabulayo just omwezi gumu tugende mu kalulu akabonna gwe oyagala kuŋŋamba era kwandibaddeyo okulonda okulala ntegerekese bulungi nti so kati gino emyezi egisigaddeyo NRM egenda kugizannya kifiiriza ekyo njagala bukkiriziganye mu kigaane egenda kizannya kifiiriza era njagala kugamba NRM eri serious egenda mu kooti NRM eri serious egenda mu kooti wabula mu kooti tegendayo nti ddala yeemulugunya NRM egenda kuzannya kifiiriza kyannaku nnyo ti akalulu akafiiriddemu abantu akalulu akoononeddwamu ssente z'omuwi w'omusolo akantu akakubiddwa ab'amawulire akantu akoononye ekifaananyi kyaffe akalulu akoononye ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga ne tuba ng'olwaleero n'omubaka gwe mulonzi ayinza okuwunzika nga ne palamenti agiyingidde anti tugenda kwewuba mu kooti nga n'okulonda okwawamu bwe kujja tugenda kwewuba mu kooti ekuzannye mu kooti mudde mukozanyira mu kooti anaalayira taalayire anaajingira palamenti agiyingire mpaka nga tugenze mu kalulu akaliwa kakati munnakawempe asigale nga n'ekyamutwala mu kulonda akalulu takiraba kubanga munnakawempe yagambibwa nti owaayi gino emyezi ekisigaddeyo katunoonye omubaka agenda okutukiikirira asobole okuba nga akwataganya kawempe kati gwe tebereza gino emyezi egisigaddeyo nga tugenda mu kalulu kawamu omubaka agenda kukola ki era agenda kukolera kyabalonzi nga musajja wattu kati tuyingira kooti MC Meya singa NRM igenda bweti mu kooti kiba kigenda kuleeterawo okuyimiriza okulayira kwa Nalukoola ku myezi 7 egisigaddeyo ekitegeeza bwe bamala mu kooti emyezi 4 ku 5 olwo biba tebifudde bayinza n'okuvuga ne bakuwamu emyezi 2 egisembayo omusango omulamuzi n'agusala nga Nalukoola owangudde kati emyezi 2 oba ogenda kukola kiba nakawempe ntegerekese bulungi oba ogenze mu excuse olwo oba ogenze mu excuse kyokka nga nakugamba mu kalulu kano akaddako akawamu alidde kano ayina bingi byayina okukola okumatiza bannayuganda okumuwa ekisanja ekiddako kubanga expectations z'abannakawempe zo nnyingi ekyo njagala tukkiriziganye ffenna expectations z'abannakawempe nnyingi tebafuddeyo oba omaze emyaka emeka bo bannakawempe batunuulira mugenzi kye yaleka akoze nti mu myezi bwe giti yasobola okukola kino kati bo tebafuddeeyo baga okulembedde ebbanga kyoba myezi emeka for them bagamba twagala kulaba ku mubaka waffe bye yatusuubiza bye yakola bikoleddwa bitya munnange mbadde ndi mu kooti kati katuweemu omulala atagende mu kooti bannayuganda no kankubuulire bannayuganda lowooza bakyalina sympathy tubadde mu kooti bannayuganda baagala bitambula era wotandika bagamba bannange mbadde mu kwebuba mu kooti ne bagamba kati gwe kirabika tojja kusobola fe katufune mulala Meya NRM eno singa egenda mu kooti oba kooti neba wabaddemu recount oba okuddamu okubala obululu olowooza eyinza okuwangula oba neefuna obwenkanya okusukkuluma ku biri ebyafuluma mu kulonda oba ebyagenda mu maaso n'okuba nga birangirirwa mu kusooka kye mulina osooka ne mutegeera omuliro ogwali omuzibu ogw'okuzikiza gwali gwa ku kalulu koolwo lwennyini okulangiriramu owa NRM kikuddiremu omuliro ogwali omuzibu gw'okuzikiza ogw'abannakawempe kwekera ku makya ne balangirira owa NRM ng'abalonzi bakimanyi tulonze wa NUP naye ate ogwa kooti mwangu gwakuzikiza mu kooti bajja kuuba bakuube bakole amajaani gawe bakole katemba waabwe yenna bukeere ku makya nga bakuwanuddeyo mu kooti teri muntu agenda kweyiwa ku luguudo kwekalakaasa ekibadde kisobola ate okubeerawo wali mu kalulu kati yo NRM esobola okusirika n'ekuleka
n'ogiwangulira mukawamu ne muyingira mu kalulu ka kooti ne mugenda mu kooti lukati yete kubanga naye ekimanyi nti akalulu teyakawangula NRM ekimanyi bulungi nti akalulu teyakakola ki teyakawangula for information NRM ekimanyi nti akalulu teyakawangula kati bagenda mu kooti awo emizannyo gyonna girina okubeerera mu kooti naye remember nti era kyovula omuntu agamba nti okuyingira ebyobufuzi bw'otegendeza biyinza okwavuwaza okudda ku zero akazannyo k'ebyobufuzi kyovula abantu aba entrepreneur naddala abasuubuzi abalina emirimu gyabwe abamu bakatiira ddala nti kati sente gwe balamu togenda kuweweerako wadde tolinatandika na kusasulwa sente zottidde mu kalulu akawamu kati ate muyingidde mu kooti mwewube mu kooti ezo zonna sente bwemumala okwewuba mu kooti zonna sente ate nga n'akalulu akawamu kasembedde ndowooza olaba akalulu kawali akawamu bw'oyinza okunzika nga tokawangudde owunzika olulunkanya olw'emyezi 6 gino n'ojja mu kalulu akalulu akagenda okukuleka ng'oli sseke kyokka nga n'ekisanja kiri ekijja oyinza okunzika nga abalonzi tebakuwadde kalulu kati yo NRM esobola okufunako obusungu n'ekunyiigira n'ekuzannya katemba mu kooti n'ekuvulunga mpaka ng'ekwavuwaziza ng'ekuzizza ku zero ng'ekimanyi bulungi nti ne mu kalulu akawamu bayinza obutakuwa singa kali akajja batebakuwa olwo batogenze oba owedde oba tokoze ki oba owedde so kye tulina okusaba kyekiriwa nti kwe kumanya nti NRM yeekube mu mutima bannange eyo si ye constituency yokka gye mulina okwesibamu NRM kwekuba mu mutima kwekuba mu mutima ekisooka kyabyo n'ekirala nti NRM ezeeteekawo enkola endala gye mutamanyi olwaleero bano bonna bukeera ku makya nga NRM egamba ngenda mu kooti nga babuuzawo no yaba nsereko nga nsereka gamba nange siri mu mativu nga babuuza kalifa nga bagamba siri mu mativu bwe bagenda ewaluwemba luswa naye nga agamba siri mu mativu automatically baba bamaze okulaga nti gwe wayitamu ku lulwo ntegerekese bulungi nti abo bonna abaali mu kalulu oyinza okusanyuka noga nti banne naye egyo gy'emipiira gya NRM gyezanya kasaba n'abuuza nsereko nti kituufu nange siri mu mativu kasaba n'abuuza luswa nga siri mu mativu ne babuuza kalifa siri mu mativu olwo nga musajja wattu muyingira kooti olwedde NRM emaze okulaga nayo si mu mativu kati ojja kusanga nga kugamba musajja wattu tunnalukola olina kulwana ba opponenti bo bana abagamba nti wababba n'ataweza 10 naye asitukiraawo n'ataweza wadde 5 naye asitukiraawo so kye tulina okutunuulira kyekiriwa nti naye NRM ddirwe lwekkiriza nti kati kino kigaanyi NRM ddirwe ekkiriza nti leero era kino kikuwa ekyokulabirako kikuwe kikubire nettoki mu kalulu akajja bwe baba nga si bamativu gomanyi sente mekeza yononeddwa baŋŋambye President 7 yeyombye okubula okwekutula obwekusi yabavumyevumye bonna yabalangidde si musanyufu mu parliament si musanyufu mu state house mwamutomeza ekintu sente azitaddemu electoral commission batango doi babalamu baani monna musituse mu kalulu akalulu political Louis Rubongoya ne banne ne bakuba akalulu nga security yiyo sente segesa akalulu zizo buli kimu kyonna nga favors ziri kuggwe noleeta byakalulu nga omubbi w'obululu aziza okubuyiwamu ng'oli naye kawusesi ebo bonna bukodya nti bagambye manyi lwaki bakataddewo nti agere bonna abakikola bakwatibwe olwedde bamaze okusetinga abantu baabwe abagenda okukakasa bakugaye nti munnaye kituufu akalulu twakabba ne mutusonyiwe mujja balaba nga bazze mu kamera nga bagamba mutusonyiwe bakusetinga abantu 3 obujulizi obulala oyagala buliwa nti akusinga kubya gokutte era nze nakuwalidde wamu nalukoola sente ezayononeddwa mu kalulu kano ngeri gye zigenda okuvaayo kyokka nga ate mugenda mu kooti yeetaaga sente ate ne mu kooti gy'otamanyi bbanga kiri ogenda kumalayo ate nga mwetegekera kalulu kawamu bannange kyannaku Medadi Segona yagamba bo we bali bayimiridde obwo buzannyo bwabwe bugenda mu kooti ku misango egyefaananyirizaako bwegityo naye okugenda basobola okgenda naye wiini yo gijjeeyo kati abalonzi kati kyekiddawo ku balonzi balonzi basigaddewa era ogujjeeyo bbanga ki luvannyuma lwa bbanga ki naye meeya vidiyo weziri eziraga nga abasajja abambadde ebyambalo by'okwerinda bayiika ku polling station ne basamba boxes z'obululu ne bakwata ballot papers ne baziyuza ebikolwa ng'ebyo ani avunaanyizibwa ku byo
kyenagambye nti avunaanyizibwa ku byo ye gavumenti. Ani agenda mu court? Ye gavumenti. Erimu NRM. Kati ne NUP muyina kuleeta bujulizi bwammwe obwo obukakasa nti tetwabba kalulu. Wabula ate n'akaffe mwali mukeyongeza. Wabula n'akaffe mwali mukola ki? Mukeyongeza. Ne mukubala ewali 120 nga muteekawo 7. Yo NUP namwe muyina kuleeta bujulizi bukakasa nti bannanga kalulu tetwakola ki? Kati no area mnawe nereeta obwawe bukakasa nti mwakabba. Kati olabe Katemba kyenagambye nti kakati bwe kiba wali mu kalulu akawamu bali mu kazannya wano wagenda okuzannyira emipiira owa NRM omutuufu. Meya, okusinziira ku bibaddewo tusuubire nti NUP kyeyogerako ekya protest vote nti kyatandikidde Kawempe. Ate kyabaddewa kyogaba abantu bamaze kwekalakaasa. Kwe kuvaayo ne muwa omuntu omu akalulu mu bungi nga ne bwe kuba kabba kajja alemwako omubbi wanaatandikira. Kawempe manyiddwa nti opposition. Manyidwa era kyabadde kisuubiro kyova olaba nteeka nkugamba njogera n'obumalirivu okakasa nti NRM boyo bagiwangula. Kawempe NRM bakola ki? Bagiwangula. Bwe twandibadde nga tubiwulira mu bitundu by'eisingiro by'ebuhwejo. Ate owaaye waayi. Bwe twandibadde nga biri side zeri ekazo twandika eti owaayi. Naye wano Kawempe nedda Kawempe kyo kyadde kisuubirwa nti opposition ina kuwangulawo. Wano mu Kampala opposition y'amaanyi oba oyagala oba toyagala ekyali y'amaanyi kite NRM weeridde ddala eba eriddewo lwa bukujjukujju lwa mayiyirizo lwa kupambana nga njogera abavubuka b'ennaku zino kwegamba eba etaddewo ebeerumye n'ogwengulu. Yes, mu kalulu ka wano mu Kampala, but other places I can agree basobola okuwangula, but mu Kampala Mukampala NRM tewanguddewo. The same applies to Masaka. Masaka City. Nti owa NRM okuwangula mu Masaka City oba otobye. Kakati nti mu Kawempe protestive voting abo tujogerako. Esoba nga we yatandikire naye era kyadde kisuubira nti we mu Kawempe protestive vote tujja gitunuulira ng'oluusi akalulu kano tulaba nga katambula kana akajja tugiwulire tumunange ne mu Mbalala ebaddeyo ne mu Kabaale ebaddeyo ne mu Pakwa Kirira Soroti nakyo bwe kibadde n'ebitundu ebirala. But we cannot okutunuulira okuleeta Kawempe ne tubanga tujje constituencies endala. Yes. Mayor, bwe tuba tutunuulira joint force NUP gye yakozesezza, should we expect the same force okugikozesa ne mu kalulu ka bonna okulaba nga babaka n'abakulembeze ab'enjawulo beegattira wamu okulaba nga beenoonyeza akalulu? Anti mulina okutegeera nti akalulu ke tubaddemu ak'Ekawempe ke kalulu akasemba okututwala mu kalulu akaliwa akaddako. Kakati buli muntu abadde alina okulaga nti akola bali ku kamera kyovula abaana bakwe nti Uldaman bulijjo nga tetukulaba okategera akantu ako nti toweewuunya nnyo era saagala nnyo bere surprised nnyo nti ababaka bakuno balaze solidarity babadde bangi gwe weewuunye obadde obalabawa okategera akantu ako ekyokwe mu kalulu akamu buli omu ajja kuba yeetegekera akalulu ke buli omu pressure alina yiye buli omu alina constituency mwava ate yeetaaga ntebe kakati tojja muzza ate mu byakubeera nga buli omu bali ku kimu kyekyo buli muntu ajja kuba alwanira wuwe buli muntu ayagala kaadi kakyovora abalina okulaga President Robert Kyagulanyi Ssentamu titaate owekitiibwa tuli naawe era walabye n'abamu be bataakubye nga bawanika enkwawa buli ajja omulaba alina okuwanika enkwawa munnange buli ajja okumulaba abatannatuuka enkwawa agisanga wali nogawa munnange enkwawa era kati yeewumba emboozi gyegenda mu maaso mu dakiika 2 ng'enkwawa agiwumbako nti enkwawa era nze bwe nalaba enkwawa y'omukulu ng'eri bweti ninga omusajja balaka bamukubye nnyo alaga nkwawa bwe wayitayo dakiika 2 ngenda okwaba ng'ate enkwawa nze nali mamuko nti gwewumba nga musajja balaka bamumenya omuki kendo okwaba enkwawa nga yeewumba nga emboozi eddamu mu butonga yekwajja ngamba enkwawa naye kye nalaba bahonalebo baffe bano balabika bambi bwe batuuka mu Parliament akati ne bakamukololako bwe kati kubanga ndaba kuba nebuuza kwawa mu ddwaliro ebyuma bimashiringa ngamba wayi enkwawa
naye mboko enkwawa nga yamyuka bulala enkwawa yo yamyuka naye maama nakati bakyali ku bitanda nti bamokyesa kamyu bakyali ku bitanda balinga chikeni bamukubye Fulfigure tugaye bamufumisa ebiso bage bamukubye omwana abana bafango nembwa bakobwate ngeje bana sinako zino bakobwati mwakatago bange mpulire mu report yeddwa iraga nti ekibumba ate nakatago byagasi ali yagabye ali raga etire chikeri bamukubye misana naye ate yakabye kiro nendo woze yo siye reason muntu mwazo bamukubye wano obulumi ne butuka kiro ekyo kyo kibaawo era bikolwa bwe bityo tubivumirira tubivumirira nze kyova meya nagamba tubivumirira mu bintu byesikavalinga abo sisobola naye kitino tegera Uganda doze dembe erisusse nalyo lingi gwato omuntu nobera ne Sibane dynasty iyo munango bwakabako obubwo omanyi tata bwe yagenda nakola amaka abaana abamu bafuuka bakiwaje ne beesuubiza obusika nate munango oba oli awo nga si bwe kikola ki naye munango aliyeri nga tetunagenda nawalawona aliyeri njagala nkugambe bino ne ttiimu yo gwedda mu kusekereza ng'abavubuka abo bakkakkana ku baana b'abantu Palaso wano bwe yakulumba nze omu ku baavayo ne nkugamba nti olwaleero twali tuvumirira ebikolwa bya Palaso nga tuvumirira ebikolwa byo abantu ne batandika otuvuma olwaleero Palaso bwe yakulumbagana ne mwagala tandika okuvumirira ekya Palaso kati gwe yagatandika tutya okuvumirira ebikolwa bya Palaso bye yakulumbagana naye nga naawe olwaleero ababo balumbagana abaana b'abantu toyagala bakole ki kubagambako nkikuddiramu Palaso bwe yalumba alien skin yali ayagala tumwogerere timu ya alien bagamba munange ekyakoze kibbenyo ne mbagamba ku video zange ezimu ne mbagamba bino ebikolwa bya alien skin twabivumirira dda ne mutulabanga abakyamu kati olwaleero afunye akubye kwata kubika Palaso na taking action mwagala wabeeyo omulala alumba akabiri akole ekisinga wekyera mutandike kuvumirira ng'olwaleero balumbye akavubuka kasajja katukakola content wako tekalina na buzibu na muntu mukakozeeko effujjo and everyone bamukonyeeko bukonyi babadde bamukonerako ki namba emu nno yagambye tagenda zikiza era wano nze njagala kuwagira namba emu tukomye ebikolo by'effujjo ekivubuka kikyalina ku bail ekivubuka kikyalina ku bail temugenda kufuula nsi yaffe nti mwe mwinamu bane tuyina ebizibu ebitumala jati emigo gyetukuba gimala tetwetaaga ate bikolwa ate kuva muntu kugattako ate byammwe sebo jati etukoleko effujjo nammwe mutukoleko effujjo kakati ndi mukubuuza bubuuza bwe wanaabaawo omuntu omulala mubizzeemu bwe wanaabaawo omuntu omulala alumba akabira n'akola effujjo olwo mwagala tuveeyo tuwolereze ggwe nkiddamu ensi ng'ekwagala ne bw'okolola bukolozi ng'oli muyimbi abantu badigidira ku kidongo ensi ng'emaze okukuggyako feva yaayo ng'ekukyayo wallahi ne bw'oyikera ku makya n'ogamba tisimanya ng'oyimba mubisi gwa njuki baba kukooye kati bino byonna bye muli mu kukola ne bwe munaakola mutya oba oyagala oba toyagala ye ensi yamala dde okukuggyako engalo zaayo okkiriziganya n'abagamba nti ali munoonya kambaaka naye ng'eganye tekyayinza kubeerawo woyina engeri gy'osobola okunoonyamu kambaaka liri paza okufuna enkudi yamala kuba bantu mwe muwaane ebintu byammwe bino tubibagamba naye ekya Palaso kyandibawadde ekyokulabirako wano muvubuka bwe yabakolako effujjo mwali mwagala tuyistandinge nammwe naye nga mwe mwabitandika wano baabana waliwo bounsa okuvox bwe bawogola oluba mukubye simanyono kingifa mukubye baani bonna abavubuka mubakozeeko effujjo mugenze mu lubiri mukoze effujjo lyammwe basigadde babawaana abamu naye mukwano gwange bino bye mutandise okuddamu okukola akavubuka kakola kontenti waako abaana batandise n'okwebuuza ne bakabaka wagidde muntu tebagiradiyeeta tolaba nti bakalina gwe kalumbaganye tuliwo olinze bwajja nampa sente okuwagera by the way nowagira omuntu si musango okategedde okubeera ne meya tekintegeeza nti nno gundi meya gwatayagala genda mukubaata kubika eno gavumenti kati kankugambe ebigambo bino mu Uganda yaffe eno gavumenti ngenda kikugamba bulungi ku kamera kuno teweeyibaala nnyo teweesitula nnyo gavumenti tennakukoowa bukooyi nkikuddiramu alien skin ne banno gavumenti tennabakoowa bukooyi naye mufujjero lyonna lye mukola mugenda kutuusa ekiseera nga gavumenti ebakooye mulinoonya omuntu atambula nammwe oba basekendinga nga temukyamulaba
olwaleero sipapa ebbanga lyamaze mu kkomera sipapa ebbanga lyamaze mu kkomera lyandibadde libawa ekyokulabirako waaliwo time nga gaayo oyo tagambwa akola gavumenti ekyamunuuna mu supu ekyamwagala mukyali bamamizi boys badadies boy but your time is coming muve mukola ebintu by'effujjo nakugamba mu nsi muno eriyo abayimbi abagwa n'asigala ng'akyayita ku kkubo ne muwayo ka juice mulimu abayimbi nga tebakyawulikika jamikali kya bwakuyitako ng'olina omutwalo ogumuwa onfuna bulungi omuwa n'abayimbi abalala bangi naye eriyo omuyimbi ng'olwaleero bwakuyitako gabugambe ffena tukimanyi nti tujja kuvaawo naye ovuddewo otya muve kukola fujjo nga muwaanawaana ebivubuka nti bwe banakuwulirako ayayaya omuntu awedde bwe banakuwulirako omuntu awedde totayogerwako gwana atayogerwako wagwa tolisituka ensi yakukyawa ebyo abakulimbalimba lugogo yandibadde kuwa ekyokulabirako zira limanyi lugogo egenda kubooga ensi yakukyawa ate yakukyawa newe weebaka naawe ku mitwetwe gyo newesigula piro yo bulungi okimanyi nti ensi yakukyawa muvubuka ggwe bannange ensi yakukyawa byonna mubikole nga mbikolera mu gavumenti yaffe no mufuuke abaana n'abaana mubalaatire mu nsonga z'abantu eziruma abantu mubalaate mubaduulire mumalemu amaanyi abantu balowooza nti bino abayamba but your time is coming n'ababuuza abaye jati yatuuseyo your time is coming mubalaatire mu maziga g'abantu mubalaatire mu bannamawulire be bakuba mubalaatire mu bantu be bakuba naawe balaata but your time is coming bajja kukwata ku muganda bajja kukwata ku mutowo bajja kukwata ku muntu omulala yenna omanyi munnayuganda alina ekizibu kimu bwe kiba tekiri ku ye alabira ddala nga ye yamala bwe bona osinzira mu kiyumba kye bona osinzira wonna wooli nga gwolaba but your time is coming nina abavubuka bangi bendabyawo ku ddungu nga bayita bakitalo bakomyewo bazze wano mu Uganda ne babula nga bavumanga abantu bakamese walomvuka mwala bamuto bakamese n'abalala babula isite kya eno Uganda bagita University of Understanding bokole fujjo lyo wagira ne munnange eryo fujjo lyo face yojja kulowooza ati abantu tebagimanyi batoli jango ina wononyo obuyambi omuntu akujjukize si yegwe wano olitegeera kye tubadde twogerako wano mumukakkanya abantu mubalaatire mu maziga g'abantu muvoola abantu mukubanga ekimenke kifuuse ekimenke tekyogerwako babaana baba nojja bata kubika nena abali mikwano gyo bulaba kuva mu lusi weddako ojja kuba atakubika kati omwana abandi badde mukuba waki omuvubuka gamene okugamba n'osanyuka n'obalatira amaziga g'omuvubuka muno ali mu kuzimba ka future ng'omulaba akaba amaziga n'obalata era n'osanyuka nnyo n'obeera contented n'owanika amannyo n'obalata amanyu nga muvubuka muno ali mu kuzimba ka future ke alina obulamu naye bw'ali mu kuzimba azimbye ka following ke talumya na muntu takola ki nodda mu kugira ate mu kubalata n'osekanyo n'owulira essanyu agamba essanyu ly'owulira soon lijja kukola mu katono nnyo bwe kati ebya Katonda birwawo n'emirundi egisinga kyembimanyiko bituukirira ate bibeerawo weewala nnyo Katonda okuteekangako obusungu bwe bali bamaanyi twalaba basipapa nga balina eggaali twalaba ba Brian White balina ensimbi nga bazikasuka mu kibuga Kampala sobi yategomya abantu basobi bakitata wano kyenjagala gavumenti yaffe nogimanyi gavumenti yaffe ekuwaamu kyenjagala ku gavumenti yaffe ekuwaamu negamba vugamu naye kyeŋŋamba abavubuka mwenna abaweereddwamu abafunye kakyasa akaweebwamu ku gavumenti muwulira mutya nga musigadde munyumya n'abantu ndaba buli muntu kati gavumenti gwewamu kugamba awandukira mu kuvuma opposition mu kuwemula abantu nalabe ne bana abagenze eggulu nga bamalirivu bavuma gwoli musiru banange mutambuze message y'omukulembeze w'eggwanga byakoledde eggwanga okuva mu 86 okusinga okuvuma abantu mu producing ebibala ebirungi mwagazisa abantu gavumenti nga mulaga ebirungi gavumenti byekoze nga tebuvumye bantu abo omwana ali mu kuseeka kityamu vumma obula okumutta ovumye obutambi busigaddeyo olaba oli wa kitalo nnyo olaba ensi yonna kwegamba yiyo bakusuubiza $55 ga buli mwezi kikumala osobola okusigala nga osasulwa naye ng'okola emirimu
eri abasajja abakolera gavumenti eno naye nga tojja bawulirako nga bavoola Captain Michael Mukula musajja ali mu gavumenti naye gwe omulaba wange ng'akutte bwati nga yepika akakasa nti fensi n'abasajja nga bakapiteni babu abaddewo waliwo abasajja balagadisi wa NRM naye gwe omuwulira alinga bayimbi banne bano nti wolololo ki eri abantu bangi ate waliwo n'abakoledde mu gavumenti ne bave mu eno ne kabe Jerusalem sale by the kankubuulire kabe Jerusalem sale gwe omuwulira buli kadde bamutunuzaamu kamera kuvuma opposition agowulira bamugwa mutuzama naye bano abagendayo ate bwe bakomawo wano ne bafuuka ekizibu ne mufuuka bwe bakozesezza ng'obupiira obukozese mmwe ne mweyabya abaana b'enju ya Nakalanda ne mufuuka ekisasa ne mukyayibwa ensi buli muntu n'oyitawo n'akusongamu olunwe bano ba Dokita T Amali ne muvuma abantu ba Ashbaga Kato ne muvuma abantu ensi n'ebakyawa kyokka ng'obadde osobola okusigala ng'oli akantuko mu bulungi nga terina muntu akulumbaganya eri akantuko bannange tukimanyi ne bwoba ofunye naye kikujjako ekyokusirika leka ne bali bazimba ekintu kyabwe kyebakola ki gwe naawe tambuza njiri yakulaga abantu birungi byogenda bakola ki n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi mu ggwanga lino eno ne yali former speaker Mama Rebecca Kadaga yakolako mu gavumenti ya Obote n'akola mu ya Amini ate n'akola ne mu ya Museveni kakati munnange teweereega nnyo n'abantu Beyond the newsroom, where untold story is revealed.